أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله جل جلاله ثم يبازا yabutukesereza nga bulijjo era nga tumusaba atuwe ebirungi ebiri mu makya ga leero nga bwe tumusaba tutaase ebibi ebyo byonna n'ebinaatukaluubirira ebitulemesa okukola ibaada mu lunaku lwonna, so nga ate nekiro bw'anaabazze tumusaba obulungi obumulimu. Allah jalla jalaaluhu tumusaba atuwa okumutegeera, ekyokubiri atuwa okukola by'ayagala. Tutegeere nti atulina ye mukama waffe, atulinako obuyinza. Tuleke okumuleetako amalala, amampaati, akamanyiiro n'olugezigezi kumulaba mu kamwa, kubanga atugambye nti wakana al-insanu akthara shay'in jadala. Nakola ebintu naye omuntu si kitonde kyangu. Mu bye nakola n'omuntu akyandaba nnyo mu kamwa. Eddoboozi eryo lirimu okutwewerera. Mulabiridde, mulagidde okukola, muganye bino tobikola naye ansobedde. Akthara shay'in jadala. Omujulizi wa statement eyo yeggwe. Gw'okakasiza ddala obutuufu nti Allah jalla jalaaluhu atumanyi. Ekituufu toli mwangu, ekituufu oli muntu mukalubu. Tuzze tukalaakalana ne tusoma ebintu Allah by'ayagala. Ekituufu kiri nti ku by'ayagala byonna okole, olondamu by'oyagala ebisaanira embeerayo. Byo by'atayagala tosunsula namu, wabula byonna bw'obyetikka nga bye bakulagidde nti by'oba okola. N'eky'omukisa omubi wano tetuliiwo. Ebirowoozo byaffe bitukubira olukoba nga tukyali wano. Naye ishma shita bwe wangaala ebbanga lyoyagala okwetemera mu bulamu bwo, fa innaka mufariqun, ojja kwawukana na byonna by'okalaakalana nabyo. Oluvannyuma lw'emyaka 3 olowooza ekirango kyo kinaaba tekiyise mu egyo. Kale gibeera 4, kale yongerako 10 giba 5. Mu myaka 5 ojja kuba wooli wano. Onoobe wanaabawo okunsaa kujjukira. Ndaba n'oyo akuziisa ajja kuba amaze okutambulamu naawe gy'oli nga gyali. Myaka 5 abaziika bannaabwe bajja kuba nga baaziikwa dda. Ku nsi tetulinaako bwannannyini, bino ebyapa ebitulwanya n'amataka, tekuli alina ttaka. Tetulinaako kizimbe, tetulinaako butuuze, tuli ku liizi bweggwako, ebintu bidde bwannannyini byo.
bakusomera bulijjo nti tugenda naye olabanga abagenda be bagenda olabika nga awerekera nga abawerekere n'oziika naye bumu enkya bateekateeka ggwe. Omwogezi omu ayogedde n'agakyabulabe omukazi okumulagira okwambala ku hijaabu ne bagimwambaza lunaku lwe bamunaazizza. Mbu bamutwala ng'omusiraamu eri Allah nga tayambalangako nga bwe bamuzinzeko olwo. Olunaku lwe bakwambaza ng'omusiraamu lwe lunaku lwe bakuzinze naye ng'ebbanga ly'omaze ku nsi toyambaddeeko nga musiraamu. Mbu bafere Allah nti wuyo tumukuleetedde nga bw'abadde bw'ali bwazze. Omuntu ne yeeteekateeka okubeera nti tagenda kulinnyako muzikiti kakibeere kiwoowayi okuggyako eswala gy'awulira nti emukwatako yeeyo gye bagenda omusaalira banne. Eswala gye yeekakasa nti agenze nayo eryegi sasadde ku swalatul jamaa okuggyako bamusaalidde ensaalire abadde bize nnyo nga talina budde busaala kati banne ababadde bamanyiridde okusaala ne bamusiibuza eswala nga ye talina yiye wabula ayina y'abanne. Allah n'atuuka gy'ali n'amugamba fala swaddaka wala swalla, toyina yadde swala. Musajja toyina salatul jamaa mbulamu bwo okuggyako eno gy'obadde bakusaalidde obusaalizi nga ndaba olina eswala emu eya jamaa. Salatul jamaa ozze n'eswala egi ate nga togiriimu wabula bagirimu ku lulwo. Obulamu buno bulina engeri gye butusibamu akatambaala ku maaso naye lwe balikabikkula yawma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir. Olunaku lwe bali kuggyako akatambaala ku maaso gali kubula so nga naakutaasa mpaawo. Tugenda mu buli sayizi gye tuba tulimu, tugenda mu buli mbeera yonna gye tunaaba tugendeddemu. Abamu bambi balina ebirowoozo mu kufa ebyekyama ekito ate nga bantu bakulu. Mbu ekimu kyayo obusiraamu, abasiraamu baziika bubi. Omuntu n'aba n'essente ze ne bamutwala nga fe abawangadde ku myaka tulabye bingi. Okuziika si yenzikiriza. Buli muntu ayinza okuva omujulizi wange bw'aba alina emyaka ng'eyange. Enziika eyaffe ey'edda ey'abatali basiraamu baakuteekanga wakati w'entaana ne bakusimira ekinnya kiwanvu ne bakwata ne baddira emiguwa gy'olubugo ne bakuteeka wakati mu yo nga ffe tuziika bbali ng'era bwe tukola ne tukuteekako n'olubaawo olwaffe n'emiti gyaffe emigumu n'obeera bbali wa ttaka. Naye ne bakukubako ettaka n'ebifuufu naye era abantu tebaasiramuka wadde enziika yaffe yali nnungi ng'eya bwembi. Keesi za jjo naye omuntu alina sente ze ne basuulayo omusuule bwe batyo bwe balina okuziika. Obulungi bwa keesi tebukulowoozesa nti ekiri munda mu keesi kifaanana ne keesi. Entegeera bwetyo bwegenda etubuzaabuza nti nze ekiŋŋaanyi okusiramuka baziika bubi. Entaana ezinyirira kungulu tekitegeeza nti kikiyamba nnyini yagirimu wabula kiyamba gwayita waalaba. Ekituufu kyenjagala okutegeeza nti entaana eyo obulungi bwayo weebuli n'obubi bwayo. Imma hufratan min hufari nnaari wa imma rawdatan min riyadil janna. Eyinza okubeerera ennimiro mu nnimiro z'okuwummula ey'omujjana, eyinza okubeerera akabalangulo ng'ekufuukidde ennimiro y'omuliro. Nga byonna ebiriyo temuli kalungi.
kiki ekikola entaana ennungi sinziika wabula ekikola entaana ennungi byozo emirimu gyo bwe gibanga mirungi alhamdulillah bwe gibanga gibadde mubi wenna ovulubanya omusaayi ku ngalo obadde ottoono ono omukubye ono omuleseeko ebisago obulamu bw'ekika ekyo bubonero obukulaga nti gy'olaga obubwo bwandikubeerera obubi ekituufu kiri nti oyo gw'okubye gw'otaddeko embale n'ebisago n'olubale mu myaka 5 ojja kuba naawe tuliwo ekikutawaanya kuba wano ng'oli bulungi naye tonnafa ku gy'olaga ogenza otya nga waalifudde wali awa bbanga eddene okusinga wanaawe ebbanga ettono bw'oba wali ozza otambula ku nsi kuno ng'olina ku myaka egisoba 15 bameka abayise wano Allah gamkamtaraku bameka Allah baawulira nga ku nsi babadde basajja a'udhu billahi minash shaitani rrajim aya eyo omusomi wa Qur'ani bw'eba yakulemu okutegeera nze simanyi kye nja kubuulira wabula saba Allah akutegeeza surati Dukhan agamba kam taraku a'udhu billahi minash shaitani rrajim bimeka ebirekeddwa omuntu n'agenda buggo ng'abadde talina budde bwawa mukama we yeesiimye abadde bize naye nga mu bwabbize bwajjamu ebiseera bya Allah mu maali ye ng'ajjamu Allah kyayagala kyamubanja mu bulamu bwe ng'akola ebibye n'ebya mukama we yeesiimye naye akola ebibye yekka gw'olabye kamutaraku nga tonnakaabira gundi sooka weekaabire kuba bino bya lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka gwe sooka otunuulira embeera yo oteredde oba toteredde nga tonnakaabira yange naye agundi gwe nga gwe abasajja bayise wano bakadde baffe nga balongoofu nga ne ssente bazirina nezitabayinula nezitabeeyinuza kubeera nti basuula mu guluka Allah byayagala abalala zaabasiriwaza dda ne baga omuntu yakola ssente nemulalula takyamanyina mbeera ayagala ki ssente ezo kazi eziri mu maaso abuuza kamutaraku min jannatin bw'oba oyagala kumanya amasamba abavudde wano balesa ameka bannange bulijjo mbagamba otunuulira essamba wano ez'ebikajjo saagala otunuulira essamba ya Seekatwawa ya Mujabi tunuulira abasajja abayise ku nsi nga balinako obuwuufu oli ng'alina ebyalo n'ebyalo byonna masamba kamutaraku min jannatin kamutaraku bimeka bye balese min jannatin amalimiro wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin daba we babisese tusemu ne bituulwamu abatamanyi gye bivudde aye bannange ngande mulimbulira nkulu كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وبدde bwabwe bwe bwali buweddeko kyo tetwa eggulu n'ensi tebyagamba nti omunene agenze ate tetwalindirira ebyo byonna buli muntu weebereremu nti oluvannyuma lw'emyaka 2 okuva kati tojja kubaawo okujjako nga Allah akusaasidde mu myaka 4 tiwajja kubaawo awulira nti ku nsi kuliko eddibulyo n'aba n'akujjukira bajja kube bakujjukirira mu bulayini nga butono aba n'akujjukira bajja kujjukira luvannyuma lwa biseera ebiyiseewo ebingi nga toli mu purogulaamu zaabwe nga bwe bw'obadde mu purogulaamu z'abantu abanaakulambula gye bakuziise bajja kuba batono oziikiddwa nkuyanja naye abanajjayo baada dhalika kalila bajja kuba batono naye bw'osiriikiriramu ennyo
ng'obadde okyeyitira omutawaana bameka ab'emitawaana gwe abakulira ebiseera obajjukira abayise wano jo baatusomedde bakadde baffe wallahi kaan lam yakun akatabo ke tusoma kano ak'obusiraamu ne basoma bankata abamusitaafwa abasajja baali mu nsi muno bamusitaafa waman yadhkuruhum ani yalyogedde ku mustaafu oyo n'enkata bwe twawulidde baganda baffe abaali ku mulembe gwani gwa Muteesa 1 abaali mu busiraamu bw'obudde obwo ne bagaa kabaka bw'oba totayiriddwa tojja kusala byakulya byaffe oli mukafiiri rijalun sadaku ma ahadu llah alayhi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا mulimu allah abantu batubuulira min almuminina rijalun kunsikwinseeka abasajja abekkiriza sadaku ma ahadu llaha alayhi endagaano gye bakola ne allah bwe batuuka ku nsi the actualized it bagiteeka mu actual they realized it endagaano allah gye bakola naye eri nga tuli mu lubuto ku mugongo gwa adamu bwe batuuka wano wama baddalu tabdiila tebakyusaamu n'akamu endagaano nga bwe bagikola nange nga bali eri ku mugongo gwa adamu tukyali busowe bwe batuuka wano swadaku nalaba nga kye bakoze kyekyo kye baŋŋamba nti balikikola wama baddalu tabdiila saabalamuka ga nti bakyusizza busiraamu bwe yajja bamwaniriza wama baddalu tabdiila wala yakhafuuna lawmata laimin ne batatyanenyanenye naye nga bo bagenda mu maaso n'ekintu kyabwe kale allah kyava tugambye nti jo twasaalimbiddeko mu ssuula netugamba suratul isra gye twabaddemu naye ku aya ey'ekumi oba omwenda agambye nti allah teyatuleka bulesaawo yahsabu linsaanu omuntu ono mu bwongo bwe yalowooza ayutraka suda nti anaalekebwawo atayaaye nga taliiko kitabo kye tumuwadde mateeka ganaagoberera tumuleke bulesi yeekolere ebiri mu ndowooza ze nga bw'aba alowoozezza eyo tejja kuba nkola yaffe bw'ebanga bw'otyo bw'olowooza nti baakutonda basuule wano otambule ng'ebisaanye kyoyagala ky'oba okola ky'otayagala tojja kukola allah abuuza yasabu linsaanu omuntu oyo muli alowooza bwe yeebaka obugazi bw'aba mukulu ayutraka suda nti waakulekwa nga tewali mateeka gamufuga allah agende eyo tejja kuba nkola yange wabula enkola yange ejja kutambula bweti aya gye twasoma ennaku zino nti rusulan nja kuleeta abaki abatume bange mubashiriina bawa amawulire ag'essanyu eri abanaaba abawulize wamunziriina balabule bakiwagi buli sayidi ebeere ng'eri kiriya online kiriya abatume bange bajja kujja muba mulinda bannabbi mwebale bwe muba temumanyi nti ffe tuli mu ngatto z'abannabbi mwe mumanyi naye baggaye bannabbi baweddeyo naye al ulamaau warathatu l anbiya abamanyi be banaayambalanga engatto z'abaki naye tebajja kuvunaana by'abakadde baffe abayise wano bamufuti abaagenda abaafa allah abasaasire bwe tebajja kuvunaana bya sheekhaani bano bakadde baffe abaafa bakayongo bakisingiri betuuli abasajja abayita wano tebajja kuvunaana bya sheekhaani kulumba tosuubira nti ajja kudda khalas naye kulumba yaleka asiza ensigo yefwe naffe tujja kuvaawo era bajjewo abaana baffe abalala babaire ne bazzukulu bammwe bwe bajja kuvunaana byaffe era tebajja kubuuza byabalala kakati bw'obanga ffe tolonze ku ffe noonya gy'olaga ffe abaliwo b'olabako ffe bali betwaddira mbigere naye bwe tukusosoga seeka nkata wano waliwo seeka gundi oyo mute eyagenda n'alekawo ate abaki
wali wangalidde ku guli naye Allah yasalawo wangalire ku guno osange ffe naffe tusange ggwe tukusomese by'oyagala ne by'otayagala gwe kukusalawo kubeere kuki kati Allah baaga nti rusula nja kutuma abatume bange mubashirina basanyusa bajje n'amawulire amalungi eri abaagala okukola wamudhirina balangulira akiwajje babiwale lwaki lialla yakuna linnasi ala llahi hujja nga saagala wekyekwasa ng'otuuse ewa Allah kubaajolaga tolowoozayo ekkuba eddala okiyimba buyimbi nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twava eri Allah gye tudde ogenda naki y'olugendo lweyo abalumanyi balukubuulidde owoza gye tudda naye saagala byekwaso yenna ng'otuuse maaso ga Allah baada rusuli oluvannyuma lw'abaseeka bo baseeka nja kubaleeta nze mmanyi gwe naafuula wallahu alam haisu yajalu risalata Allah yamanyiye ensigo wasimba omuti oguyitibwa bubaka bwe ne gukwatayo ne guloka oba nawe oyagala kubaseeka tuula wano oli mufumbi wa mmere oli mulimi ono mutemi wa nnyama ono makanika otukolere ku by'ebidduka ffe baatulonze kutuula wano oba oyagala oba tuyagala ffe byaffe lialla yakuna linnasi ala llahi hujja saagala muntu yenna abaako kye yeekwasa mu nsi ngenda nsigamu abatume bange baada rusuli kasitawulira ku seeka ng'okatyabye seeka bw'ayogera kati kiri gy'oliziimuula oba kkiriza bw'oba okkiriza weesiimye bw'oba tokkiriza maawe n'embeera mubi ne mujabi mubi ne naafi mubi gw'oliseeka waani mubaseeka londamu gwoga nti olwo gwe ŋŋenze naye ate bw'oba olonda oteekamu obwongo kuba abaakugambye ihi wali akaseera tabarra alladhina tubiu min alladhina tabau waliwo baseeka bagenda okusamba abantu tteke beeramu obwongo obulonda seeka waliyo baseeka abajja okukwegaana enkya ng'essaawa eno balinaawe waraawu ladhaaba wataqataat bihim lasbab bwe balimala okulaba nga giwunye buno bwe wali bwomwesibako buno obwokuusa kasaa kumumanyiira weefeeko baseeka bayatikanga owulira wasalawo olondenze nange nawaba kati weebereremu naafi leka kuddira mutwe gwo guleka waseeka mujabi nze mujabi kyagala kyeŋŋenda nakyo gwaza omuwa omutwe gwo baseeka bali mu katale genda ng'olondamu nti ono nja kumusomako oyo nkata sijja mumusomako ne bw'oba tonsomeeko olumbe na mawulidi londamu sikugambye nti byonna nondaako by'owulira nga tebikosa bindekere munangeyera eyo nga muli eyo kiro alokompoka naye okyogera okimanyi gw'owulira bulijjo sikugamba nti bikkula wano mba ndokompoka bw'obikkulawo owulirawo kulokompoka bajja obbakuba mmwe ng'ate ffe tubakubya kati muddidde abafumu balemeddeko nti bajjajja twaleka bakipanze bali baafa bagende balike ndeese bapya abapya nasalawo ojje mu 2021 waliwo abaliwo bagamba kitya nze nalemera ku bya 1900 kati baba bano bakadde baffe bagambye muteesa atayirire bwe batasize tebajja kulya bibye ye alonda abo babeere naye ne muteesa waabwe kakati naye sijja kunenya kubanga twasomye nga baulama babagamba nti ejjinja lirina okuba mu lujja ku budde bw'esswala nga liriko amazzi mumaze okukyala basamiriiju bano abaasinza akati era tebabulamu bagamba omwana kamada genda ku jjinja ofukeko amazzi essaawa etu bo baategeera kufuka amazzi ku jjinja mu kifo ky'okulisawaalizako bataale sheekh kakolokooto bamusingisa agenda ayaze abatasiiba bwe yatuuka eyo yeyalya buli sima mujje mubigobera be basamiri bazze batawaanya obusiraamu okuva bukya bujja muno
gwe bwe tusoma akatabo k'oluganda nga gwaddayo ku mulembe gwa nabbi ojja kusangayo kopi ba ibunu salul abannanfuusi ojja kubasanga bonna byonna bye tugenda okusoma mu katabo ka buganda wano ng'obusiraamu buzze ojja kubulaba nga gwozze eri mabega ojja kubalaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبصبر أنت الله يتسول بسوز ونبغاني إن هذا القرآن كتاب جنيك القرآن nze naleeta oba mugimanyi oba temugimanyi nja kuleeta abagimanyi naye mbuuza ababaddewo emyaka giri babadde Qur'ani bagimanyi ekyo ekibaali bamanyi kye babavunaana nammwe babavunaana kino tilka umma kad khalat eyo umma mugireke yagenda laha ma kasabat ebirungi byeyakola bajja bitunulamu walakum ma kasabtum mmwe mwena bavunaana byammwe wala tusaluna amma kanu ya'malun sigenda kubabuuza ku byabaamuze ebikulumba abo mubalekerenze baabo ebusiraamu tusoma gye bwava sijja kubabuuza byabali baamuzeeyi nja kubabuuza byammwe wallahi alazim bagenda babuuza byaffe naffe bagenda kutubuuza byammwe seekankata tebagenda kumubuuza nti ku mulembe gwa 18 obusiraamu bwe bwajja tuwabuulira nabuulira wagamba kinti nali siriiwo 220 wagamba ki nalaba abasajja nja kubayinyira mu kintu kyabwe nekireka nenga tugende nakyo mu maaso mwagala kunkubya mbaasi bali azamanyiza yamba mawuledi mugawutule uno omusajja jjo yatugambye nti bakuganya okutambula mu nsi ng'ogenda ogoomagoma koolinaga nti olowooza okuzikira tebakuweze mbadde ngamba buli kuzikira kugooma kala ziri mu nsi naye wallahi nga wabaze kala z'amazina toyinza zimalayo tosobola zimalayo ate zonna kugooma kumenyeka kweweta kwenyoola bakuganye kutambula ng'ogenda mugenzi mu katale namaraha ate kati gw'otaddewo omukolo gwonna gwakwemenyaamenya ab'enkima mwebali ab'enkima muliwa ne bamaama bange ab'enkima ne bakojjange ab'enkima muliwa tujja nolaba ne muzeeyi ng'aweta baganye maraha ali mu maraha mwennyini olwokuba boogedde kasolo enkima akabeera ku miti ab'engabi mwebale mwakola nnyo mwakola ndi ab'engabi mu ddiiro mwenna muli ku maraha naye bwe nasiriikiridde emu nange ne ŋŋamba ddala ddala embaga z'abaswahaba zaali zitya nabbi yali afumbiza muwala we yanyenyaamu yafumbiza Usumani aba babiri ne bamuyita Dhunnuraini si bwe kyali n'afumbiza Ali n'amuwa Fatima ne bazaala Hassan ne Hussein mulembe ongo obwo gwolaba nabbi yasituka n'anyenyaamu Fatuma ye yanyeenya naye olwaleero muddimu omukazi mukoneko omutwe mugire kati ebiriwo tebikyategeerekeka byava ne maraha byamaratuha kale inna hadha alqur'ana qur'ani ffe tulina kubasomera byaleero mukkirize mugaane bw'ogaana bakukubye bukkiriza owonye gwe mulembe guno tebajja kuvunaana biribeerawo ku bazzukulu baffe tebajja kuvunaana byaliwo mu bwajjajja bakuvunaana bino bangatabagamba ki kyo nali simwagala ate Seeka Mazinga naye yali asomesa bubi ate Omar Siddiiki bebamu ate Seeka Kyeyune gw'oleeta bavubuka beereere nti mulembe oyagala mbeetaani yogerayo ku bafu bw'okkiririza mu baafa bokka inna hadha alqur'ana bajja kuba gwe naye ate neebazaako wallahi mutwebaze ebintu bino tebyogerekeka naye naffe tunyiga bunyiize tuga naye bamuzeeyi baffe ffenna tubeekubaanira ekyekimu tubagaye nti tugendere ku byedda tewaliwo amanyi birala abamanyi ebirala wabano bagaye nti inna hadha alqur'ana bw'owulira nzivuunula bubi onkwata nzivuunula mbi inna hadha alqur'ana ekitabo kino kyendeese kisomebwe
qur'ana qara'a yaqra'u qur'ana nkirese kukisoma iqra' musome si ekitabo kya babagambye kusoma ate mwe muyimba buyimbi bwekiri oba nedda iqra' njagala kusoma ate mwe muyimba ne muteekako n'okuzina bakugaye wama allamnahu shi'ra waffe teyayimba ku bitontome wama yambagi lahu era si kiraasi ye ate gwogaye nti byataakola bye tujja okukola ffe inna hatha alqur'ana eno kurani gye mulaba gye babagamba okusoma omulamu ogugirimu yahdi yeeruŋŋamya omuntu ku nsi kuno lilati hiya aqwam okumulaga ekkubo erikyasinza okuba ettuufu emubuulira gye yava ng'akyali mazzi nemubuulira kyali ng'ali wano nemubuulira mu kabbuli kiki ekiriyo nemubuulira oluvannyuma lwa kabbuli kati ate olibanjaki waliwo kyoyagala ekirala n'agamba nti yejja okukuluŋŋamya okutuusa ku buki ku butuufu teriyo kitabo kirala mu nsi chemistry ayogera ku birala physics ayogera ku birala naye kino ekyange kigenda kukuluŋŋamiza obulamu bw'ensi nga tonnabaawo nga wooli woolaga mu kabbuli ng'ovuddeyo webinaggwera wekanaggweramu tojja kubiraba walala wano oba okutegedde oli bamuteeka mu ntaana ya Laazaalo we yavaayo teyatunyumiza byaliyo nayona teyagendayo naye kakubuulira ebyaliyo wayubashiru almu'minina ewa amawulire ag'essanyu owulidde abantu abamu baga nti kakati nga tetulabanga muntu avayo kubaako kyatubuulira mbwe ekyo kimugaana okukkiriza ebiriyo tetulabanga yagira ki waliyo omwana yali avudde mu lubuto n'akunyumiza sitoola ebaddeyo kitegeeza nti olwokuba tasobola kutunyumiza tetukkirize nti yaliyo era yalina byali akola obwongo bw'omuntu bugana ne bufundawalira mu kacupa akatono bwe kati ate nga bugazi agamba Qur'an ena amawulire gereese kusanyusa abanakkiriza ebiri wano alladhina ya'maluna as-salihati abajja okukola ebituufu ebituufu bivaawa wano mu Qur'an anna lahum ajran kabira tujja kubasasula empeera gaggadde gwekola Allah byayagala olinde kumasasula tokola bantu kulaba tokola bantu kuwaana gwekola waliwo omukyali yawanna mwandu ennyumba kati naakafuna ennyumba 3 ono lwamuwadde amafuta nga yavuga yeerabidde nti waliwo omulala jjoga nti abantu walidhalika falyatanafasi almutanafisuun obusiramu bwe simumanyi naawe tomumanyi naye Allah yamanyi ekyabadde wakati wo ne wakati we nga ekibagatta bukkiriza alina ekyamukutteko ye n'alonda ekyo nti bakuteremu amafuta awulidde wa amma bini'mati rabbika fahaddis tokisirikira wallahi bw'okisirikira oba okotogedde omulyango ogwo ng'ate guteekwa okuggulibwa waliwo abaagala okukola omyo omukyala yazimba enju emu twakafuna enju eziri complete 3 naye nga okusimu lakum billah gwe bazimbira n'azimbirwa tewali amanyi munne kalimu tulowooza nti bino ebintu eno Qur'ani bwekuba waliwo okwetuulamu mwe mwagimanyirira bw'ogira nga Al-Fatiha lawo buweereza omufu mwe ne mudduka Qur'ani tebagireeta tugizanyiremu bwe tutyo nga bwe mugizanyiramu tunuulira omuntu bwakwata miliyoni 20 azimbira namwandu ennyumba ezimba gwazimbira tamumanyi nange simumanyi balimanyaganira ku akhira omwana akandize Qur'ani yannema naye bweba yannema jesiki ekintu kyonna bw'oba tusobodde kukifuna ate bajjulako kyosobola okubuuka nakyo naga munoonyeze mulekwa bwe balimbuuza lwaki Qur'ani tewagikwata nti saagikwata naye oyo ayogere yagikwatira ku ssente zaani oyo bwoweza Allahu akbar
omulamwa mu kusoma bino bantu kukola bino abayamba nca mwana muwala mutaaga nti nze mfunira mulekwakwate kulanze sikisobola bwe balimbuuza lwaki tewagikwata nti kamada jangu nti nnyonnyola ensonga kyokka akwata ne bakwasa teryamanyi munne mulekwa khalaasa ngolowooza lwaki abawarabu basinzire mutenda abawarabu bagagga tugenda ebikukola mujja kukola nnyo lwaki bajjuza ensene emizikiti lwaki tebagaggawale gwe bazimbira agenda okusaliramu tebamumanyi naye tabamanyi nibasaala bakoze amasomero abantu basoma tebabamanyi naye bamanyi allah gyali wala sawfa yutika rabbuka fatarda kyebanoonya feka tuteeke sente zammwe mumwe la nuridu minkum jazaan wala shukura tetwagala kutwebaza munatwebaza mute temutumanyi naffe tetubamanyi kiki kyonka sente muleese nyingi inna nakhafu min rabbina yawman abuusan kamtarira waliwo olunaku lwe batusomera olutagenda kubaako kuseka olunaku olwo ekiyinza okutuyisaawo kuteekayo sente zaffe fawaqahum llahu sharra dhalika alyawmi walaqahum nazratan masrura automatically kyebaatya allah n'akibawonya n'abasisinkana mu ssanyu ne haaga lwa sente zino sheekhe taha wama wakyoliddeko nga bakitugamba nti sheekhe tanga yajjudde sheekhe mujabi yempisa agiina nebwomula tamanyi kwebaza ekyo allah nsonyiwa okugamba newe kaba katonda kebaze kubanga ffe tugenda okukafunamu ebirala kugambye enju emu mukazi yazimbira mukazi munne ennyumba kati jjo wano nga njogera nemugaa nti nabanyumiriza sitowe omukazi omu yapiikinze nanga nti nze mpaayo baseeka aba bataano saagala bammanye nange saagala kubamanya nsindikire enamba zaabwe naye njagala olunaku luli mbasange ku minzaane insha allah ku minzaani lujjagala bandabeko naye kati saagala tebajja kuntegeera nange saagala bamanyi niwabula bagambe bansabire ekintu eki bagambe nti oyo abata insha allah baanaabakkiriza akatono ke nnaabanga nkutte tujja kagabananga nabo nenyungula basheekha aba nangamba bagambe nti waliyo omukyala bamuyita gundi ne gundi alina ekizibu kye bambeerere mu kizibu kyange ekizibu kye maama we yagaana okusamba kati aleese balooya nenyungula nange baseeka bemanyi nti bwe babeera nga bafunye 5000 basobola oziyita omutwalo kitegeeza nti naffe saakutandemu era yaŋŋambye nti baŋŋambire nze omuntu atasemba fiilan aba mubi lwaki allah yagambye la nuridu minkum jazaan wala shukura yakiraba nga wateeka okubeerawo omuntu bwakolera ekirungi hal jazaau lihsan ila lihsan omuntu bwakolera ekirungi oli owuli oyagala okumwebaza oba okumusasula lera tewebaza mutayanya kwebaza n'okutebaza kuba kyamubutonde allah agaye nti inna hatha alqur'ana qur'an eno yahdi lillati hiya aqwam ejja kubalungamya emitima ogirabe nga omuntu ateeka mu munne sente nga tewali kumanyagana okujjako allah omusajja yamenya omuzikiti gw'emityana gwe tukuze tulaba gwonna guli ku ttaka gwonna omukulu omuzikiti omukulu bagumenye guli ku ttaka n'agamba muteekeewo omupya naye nga tetugenda kumulaba okujjako ku minzaani oba ku luzzi gwonna guli ku ttaka n'agamba guno tegukyasaana mu kibuga ate mufunda mugumenyewo ne gugenda ku ttaka wenjogerera omusingi guwedde ojja kuba takbiira ng'ozikubira banno gwe olikalayo kakiba kuba etakbiira ng'ogyeko ziri eze ennya abantu bakuba etakbiira ku lulwo ng'ogyeko ziri ennya allahu akbar salaamu alaikum warahmatullah ezizo zeziriwa naawe olina we bayinza okukubira takbiira
oli mufumbi wa mmere genda ofumbe Sheikh Mujabi olweggula akusange omugende nti kwatira kaawo yowula ebifi byowula Mujabi agenda nti Allahu Akbar tetumumanyi tatumanyi era tayeetaaga kutumanya naye ge gwonna mugumenyewo mugugaziye tegukyasaana mu tawuni tiye nti naye tulikisinkana ku luzzi oyo muleka nanyo oba nedda gwe n'agambye nti Qur'an ejja kutomera sajja mukadde waffe yaziikiddwa ggulo mu ntaana efaanana eyange naye nga bali tetulina kyetufaanagana ku byansi naye nga we yaziikiddwa yatugulira ekifo gwamu ng'ava kuno n'eri wonna weebasirewo bafu naga ngenda awali bannange yabadde asobola okwebaka awantu wonna mu dduniya waayagala nenagandi ngenda awali abakopi bannange kuba katufaanagana we baziikwa abaana abato ne baziikawo abakazi abanaku abagagga baseeka abatayira seeka awo wenjagala tufaanagane omuntu alina sente ne bamuziika mu limbo yategeera gwatayagala limbo kabakuziike mu muzikiti aliwa bbeeyi nnyo ye baki bakuziika mu kisenga wabadde ekitanda n'agenda afaana ne banne essuuka 3 n'ekidomola ky'amazzi eki nze mbadde mmanyi ku Afrikana nagendayoko ku musomo waliwo n'ekidiba kye bawugiramu swimming pool simwe baamunaaliza nga ya bbeeyi nsuubira kuddayo giraba mujjana tebamutadde mu swimming pool erimu amazzi amalungi bayoddeyo ekidomola 1 2 3 n'agenda n'amazzi ago naye nga alina byakoze ebirabwako buli ayagala okulaba وقل اعملوا abantu mubagambe bakole fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun n'abakkiriza bajja kulaba nti musajja yatuzimbira limbe erimu abantu 10 lulyawo bati abakazi abaana abasajja abavubuka abakadde bawa obujulizi nti waliwe tumuziisa ali ne banne wano yabagulira ebibanja al abadiya al buyut al abadiya بشيخ تشيليا برياو بشيخ سيتشينجي برياو بشيخ عبد الكريم برياو جهابذة من العلماء برياو أو مدني بسيكا بي وليني بججاو بسيبي ساموا abakiriza bajja kulaba era bajja kuba abajulizi Allah ajja kubalaga bakiriza bajja kulaba bw'oba oyagala okulaba olaba noga nti bamuziise wano ne banne alina ekika kye naye bamuziise ne banne mu ki mu busiraamu si banne mu bizinesi si banne mu ki mu kika wabula banne mu busiraamu kati abanne bayomba abalina ebisiriiza mu mutwe eyo likodi ogiyita mmere omugagga okuziikwa n'abanaku buli wakisiriiza yagenza akikolokota nakati kikyalemeddeko yasazeewo abeere ne basiraamu banne ku ttaka lyerimu allahumma ghfir lahu warhamu agamba Qur'ani wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah abanaava wano nga akhira ebalemye okutegeera a'tadna lahum adhaban aliman sigenda kubattira ku ttamu okujjako okubabonereza ekibonerezo eky'obulumi myaka 6 nagikuwa n'ogimala wano فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى obutegedde nti mukino emirimu tujja tujogera kituufu musajja abameka abalina ekazi z'amataka abatasobola kuyulizaako basiraamu nti babeere wano yiikeemu kammina nnaasi bamutenda butendizi alina mayiro yaggasaaki yagitunda n'akola ekyuma ky'ebikajjo mayiro namba teyayamba kitaawe ne kitaawe yalinga omwana wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum watabayyana lahum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal yebifananyi tubakubira byenkanawo
yasikira ettaka n'alituulako naye ne baziikako tekuli muzikiti kuliko masabo nolaba ebyovu tekuli muzikiti kuliko ssaba eddene like father like son like jajja wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum daba muwasisikidde ekibanja kya kitaawo ng'abadde musamiza ate naawe n'oyongera abadde n'essabo lya ssubi gwotaddeko lya bbaati nolaba amenvu banno bagula limbo basiramu banne babeerewo gw'oteekako kiggwa kyokka bakutendanga omusajja balina ettaka egindi lyaki eryaffe lya bujjajja ng'okuva mwaka ki ku adamu yabatemera nandi kinuuhu oluvannyuma lw'amataba bwemba mwalitemye eggulo kakasa enkya ligenda mbalala wayaduru linsanu bisharri ekikwewunyisa omuntu bwe yeetamwa n'anyiiga nga tumusomedde bino atuuka okusaba edduwa naga nti iyo omuntu alifadde awo n'ebigambo by'abaana abo agenda asisinkane mangu kibookozi omuntu asobola okutuuka mu mbeera eyeesabira okufwa ye omuntu ng'alabye ne baki abamu beekokkola ffe kati ate abala batusabira kakati edduwa zabika bibiri waliwo abatwekokkola batatwagala ku nsi yaabwe kibatwagalirako ddere kisiraani ky'abantu abo kyokka lwabaga nti obeewo abantu baliikaalika ebi ekkumi terikyawa omu abaana bammwe baagala ffe ate mmwe temutwagalirako ddala mutuleke n'abaana tubayambe baleke kubeera nga mmwe kubanga entegeera eriwo kati yabavubuka mumwina nkadde era nabaga nti bamujabibu mubaveeko bo bagwe n'ekibanyi naye babalindiridde nti bankata mwabawulirako ligiimu yaabwe nti ye n'ogamba otya nalemera ku nkadde oyo talina buzibu ayinza okuyitawo naye gwe omuvubuka simanyi bagende nti abo mubaleke tilka umma kad khalat allah bagende mubaveeko mubaleke eridde naye ayinza okugwa mu ayega nti saagalabiire kwasi oluvannyuma lw'abatume bwe bamukuba baba bamukubidde ala bayina liyahlika man halaka an bayina bwawona eliyahya man haya an bayina wayad'u linsanu bisharri omuntu afewunyisa atuuka ekiseera mu dduwaze nga yeesabira bubi mu bintu bisatu omuntu atera okuvaawo n'asaba ebintu bisatu eitha yeesabira ye kennyini oba abaana be oba mukazi we naye abasinga obungi ku bisatu tutera kusabira kyobubi omuntu aliraba atya nga awonya omukazi ono yekiryo gyekibayo oba nedda omukazi buli lunaku talinayo dduwa nnungi omuntu ali buli kyaddi nga awonya essajja lino edduwa mwe zirimu mako ba tezirimu yega n'agaana omuntu aligawona ddi oyo muzadde abaana agayita gaana eddoboozi eryagaana liba liraga nti weekyaye ekyali ekyengera n'okikolera bagiyita ki basidde kati ogikolera beesidde okisabira beesidde eyali basidde yakula kati yasuumusibwa omuntu ng'alabye n'ebyana kibeerawo ba tekibeerawo omuntu ng'alabye n'omukazi omuntu ng'alabye n'omusajja paka omukazi lwakwatamu obuntu bwe obwangungu n'abusiba n'afuna booda n'agiraki juwazi ziri ewaka omuntu ng'alabye omuntu ng'anaalaba yekyo bannange ki ebyali ebirabo byafuuka bizibu eyali embaga efuuse omususa allah aga nti nkimanyi wayad'u linsanu bisharri du'aahu bilkhayri nti omuntu mu kifo ky'okwesabira ebirungi ate nsabadde baasaba bibi mu kifo ky'okugamba nti singa allah nnuŋŋamiza abaana bano singa allah nnongoosereza omukazi ono oba omwami ono edduwa etegerekeka naye asaba bibi bisa
wakana al insana ajulan omuntu okuva edda mu papi yejjusa luvannyuma surati yunus aya 11 gibikulabe yagala okufaanagana kwe wakana al insana ajulan ajula bimaana faula al ajala okupakuka omuntu apakuukirira nnyo okusabira abantu bo Allah okubatereeza gwe towulira nti kikkolera okusinga okubeekokkola olwo bayiye buyiye nno nva ku yiddi omwana abadde aleeta enva jemeewo n'asumattuka n'agwa wakana al insanu ajula taata n'alyoka afubutula ebigambo ng'alaba ebisi bisaasaanye omuntu apakuka mu mbeera watone nnyo omuntu gati Allah eyo baaba ogodde ng'olabye ayogera atya kuba mwekifaananyi nga kibifiibyo bye biyizi ate enkoko yo era okimanyi enkoko yekiwalimu omwana oba yakula atya kitambula kimasagguka mu masaguzi ayinza okutambulira mulayini eyo gyekuwadde empanji ye gwogenza okuweereza omwana ndeetere bw'obaddwawa omaaniddewo maggi olwo maama alubuddemu enkoko ezadde ebizibu eyayidi efudde omwana azaalidde maama ebizibu eminyira abagiyita minyira waliwaffe amuzaalidde eminyira yo ate obadde otunuddewa naawe walemeramu okumasaga kati tambule kuwadde empanji gwe bwerekera ebisente ye kinaabaamu amagezi kino abasajja bawasanga oli ajja anona kino enkoko ezadde eminyira ewe mwali mutegendera awo suda egenda negogonyo omwana yidi nemulema maama nemulema ne banne nebalema enkoko ya haji maama kyobula abakazi baffe bambi balina obuzibu singa mazima omukazi oyo abadde ali ku nkoko ye yeetala zino emmese entera nze ziwulira temwagala kulunda kapa gyeziva neziryoka zigwa munva kati omukazi ateebereza enkoko ya haja alabemu emmese sinze nzisuddemu zize zikola ki kati abeera balina al amrain haji muyite tuziyiwe mpitawo nkankola etya kanzigyemu emmese haji butawoneka seribwatu katambwatuke nga asenamu emmese ennene ziyidde mu bifi ng'asuula eri ebbali nga omulaba kulya binyoobwa bitulidde ku nkoko wase n'ebifi kyokka ebifi omuganda agamba ekisirisa afumba ng'omuli tokolaki ng'omuli tomanya kyava nti kisupu yasabuwadde nnyo mpozi ajjukira kitole y'emmese ye yalabyeko tekikuzza mmeeme ono haji bwe yeesondera ebifi yesende omukazi aganye guleta babasaganye buganye n'omutima gwakoze eki kati walabira akaliba akamulemye okugjako nga kammese keetippye ku kisaami n'aganda haji balina lamuraini mugambe obusiraamu n'enkoko haji nga talya mmese ye bwomu zayina kuomugamba bwe guba omunyagwo anti bino bwe tufumba omunya aleme bwe lyafiiriddemu bwe lyayabikiddemu anti olwo liratika butto naye nga liyidde agenza okuva emugga mugazi n'agamba olunza okuwa emiggo olw'emmese ti yoleyolemu ebyenda ajaje emmese ye tulya bintu mu maka bw'ogisangamu oliyita ddagala mpozi emmese zaadde zizajja zo tezifuna akisidenti eba y'abantu aga nti wakana al insanu ajula omuntu apakuka yejjusa luvannyuma nti nakoze kyaki oba okutegedde eyo mbeera ya muntu nabbi yatugaana okuyite naye ava ekisaaki gye tuli kumanya kyamaanyi bwe tuba tunyiize Allah amanya nti tukoze eki
tunyize. Wano mu tafsiri Qurtubi agamba agamba wano mu tafsiri uliza abatusinga ko Ibn Abbas agamba huwa du'a ar-rajul ala nafsihi wa waladihi inda bajr, nti omusajja nga yabadde anyiize atera okuvaamu ebigambo oluusi nga yeesabira oluusi ezzadde lye bima la yuhibbu, naye nga mubutuufu n'ebyasabye tabyeyagaliza. falaw istajaba Allahu du'aahu ala nafsihi bisharri halak, singa Allah yali nga agoberera edduwa ze tufulumya ku kamwa nga tuzeesabira n'azaanukulanga bw'atwanukula nga tusabye ebirungi, abantu baaliweddewo. lakin naye bifadlihi olw'ekisa kye n'ekyengera kye la yastajibu lahu fi dhalika, mu mbeera nga tunyize nga tuli out of our control, bye twogera tatwanukula akimanyi. oba okitegedde? tatwanukula atuleka n'amanya nti embeera gye tulimu yaki. Surat Yunus awo n'aleeta aya egambye eti a'udhu billahi minash shaitani rrajim walau yu'ajjilu Allahu linnasi sharra, singa Allah yali naye apapa abantu bwe beesabira ebibi n'abibaweerawo nga bwe babisabye, istijalahum bilkhairi, nga bwayanguwa nga twasabye ebirungi. Bwe tusaba ebirungi ayanguwa n'atuweerawo, bwe tusaba ebibi alinnya kukiziiza, amanya nti olwo tali mu mbeera. oba okutegedde? Bw'okimanyi lumu Abawarabu beesabirako okufa. Abawarabu bano abagwagwa abatali basiraamu. Mu surati Al-Anfal aya ya 32 bagamba bayita Allah wulira eddoboozi lyabo otegere nti bajjajjaffe tebalina njawulo naffe kasooba mu jahiliya tunayo millatu wahida. Wulira edduwa yava muzeeyi singa Allah yagikolerako eno edduwa mu Qur'ani yali nkambwe egamba bwetyo. aya 23 auzu billahi minash shaitani rajim Allahumma ay Allah olubetamiddwa Muhammad nga bwe mutwetamiddwa. Temutusabirangako kalungi okujjako okufa tuveewo, mwe musigalewo ne mawulidi zammwe n'ennyimba zammwe, ffe tufwe tuleke okutaasa baana bammwe nabo bafe nga mmwe, naffe tulemeddeko kasitiika mumufe n'ekyaffe naffe tugende n'abaana. Buli abamuzeeyo edduwa bwe yali bagamba batya wa idh jukira ekiseera bajjajjammwe qaalu bayogera ekigambo kino nammwe tekibali wala Allahumma ay Allah in kaana haadha huwa alhaq, bwe gabeera gano galeese Muhammadi nga ddala mazima, bankata bye boogera nti tumenye amasabo gaffe ab'emabanda ab'emabanda bebali bebabanga abaana bano bye baliko nga bye boogera bye bituufu min indika, nti ddala bye basoma bibajje Madiina nga byavawo ti wallahi billahi tallahi tujja bireka. Naawe bw'oba tosanyukidde nga naawe otunyiitidde ti kola kino fa amtir alaina hijaratan min assama, leeta amayinja nga okuba omwomu naye nga gaba gy'oli siga kuno tukube baganye edduwa esaaga ajuula. Tetujja kukkiriza bya Muhammadi nga bwe tutajja kukkiriza by'abaana b'e Madiina. Okujja kuwa Madiina ategeera olidde ategeera yaliwa bano be muli nabo, naye bwe kibeera nga mu butuufu kivudde gy'oli ti amayinja gave wuweera nga gakuba ffe naye nga gatonyanga enkuba, tufiire ku kyaffe. Owulira si mwe musoose okulemera ku kintu, mwe mukyasaaga temunanda kutuuka ku dduwa eno, temulinaba kwogera kwa Allahumma. Bano bagambye Allah okuta edduwa n'ennyimbe kikafuuwe, naye bwe kiba kikunyiizizza nga bwe kyava ewuwo nga bwe kiri, twagala ekibonerezo kive gy'oli si kyakuno. Amayinja gakuno tegajja tunoza min indika gave wuwo
kuba mu byafaayo by'obujjajja bagamba wagasindikako nga abantu bazze okumenya Kaaba yani alam tara kaifa tugimanyi bali abaagaleeta mwata antara kaifa bagambe bakomewo batukube watuuseewaawo naafi batukube amayinja bwe gaba gaggwayo ku luli nga baagakozesa ng'entumu zaggwayo tezitubuna awi itina bi adhabin alim funa ekibonerezo eky'obulumi ekinaatuluma kyoba otuleetera ekirala kuboolerayo ebirala yani tiriyo mukafiiri atasabanga ku Allah ekizibu kyabwe teyali tawhidi rububiya yali tawhidi uluhiya oba okutegedde yali yabyansinza naye nga Allah ye gwe basinza bamumanyi ne baga la na'buduhum titusinza bintu bino illa liyuqarribuna ila Allahi Allah bamumanyi naye tebaagala kumutuukirako baagala kuyita mwono liyuqarribuna ila Allahi zulfa bano tetubasinza nga bo wabula tutuma batume batutuusiza emmesezi zaffe eryani si bwe twasomera ebyobuwangwa bya wano badde basomesa ebyobuwangwa walain sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah era bwe wakimanyi nti Allah tebalina naye buzibu naye ensinza yaabwe Allah al-uluhiyya ilahi nnas ensinza yaabwe Allah erimu obuki obuzibu oba okutegedde naye bo baali bamumanyi nti kyali oba okutegere nti abaagamba nti baatuuka ekiseera okwesabira ekibonerezo nga kiva eri Allah amayinja bwe gaba gaggwayo nga baagakozesa nnyo ku luli muli ilaafi Quraishi afunayo ekibonerezo ekyenkana go akibaleetere nga ye yennyini yabakuba tatuma kati omuntu okwesabira bulijjo ekibi wakana linsana ajula omuntu mupakuse mu surati Yunus agambye atya agambye auzu billahi minash shaitani rajim lega umanye bwe sikwata kulaale bannaafe bano bagamba alijja mu mutwe owedde kitegera yagamba mu surati aya 11 walau yuajjilu llahu linnasi sharra nti singa Allah yali ayanguyiriza ebibi abantu bye beesabira n'ayanukulirawo istijalahum bilkhairi nga bwayanguwa okubaanukula nga basabye ebirungi laqudiya ilayhim ajaluhum obulamu bwabwe bwali badde bukoma ku olwo ajali eri empandiikeko twali givuddeko ne twanukulira wano we basabidde naye si bwe tukola bwe buli lwe beesabira ebibi ffe situwanukula kyobulaba nti bw'obanga osaba edduwa tosabiranga munno obubi wabula musabire Allah kukola ki kumuluŋŋamya ayi Allah seeka mujabi ono nsaba emmotoka emukubi nga yakava ewaka eyo edduwa Allah aga nti si bwe nkola kubeere nga gwe weesabidde kubeere ng'osabira munno kibi ekyo si bwe nkola naye bw'omala omusabira ekirungi ate siyimirira edduwa ennungi kasiteeva mu kamwako oba ng'osabira munno nga weesabira wallahi eyo njanukula egamba etya nti uduuni astajib lakum munsabe ebitegeerekeka nze ndiredde okukola ki naye oluusi enjanukula yerimu obuzibu osobola okubeera nga kyosabye Allah si kyagenda okuwa okusinziira mu kumanya kwe gwe tomanyi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lwaki Allah agambye asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum mwenga abantu olubutamanya bwammwe mwina bye mutayagala ng'ate nze mmanyi nti bye birimu obulungi bwammwe wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun oyinza okubaako kyoyagala mulinga ababbebi
oba kutegeera bebi tayagala kumukuba mpiso naye nga bwokimanyi nti mu mpiso mwe muli obulungi bwe oba kutegedde bebi ayagala switi naye nga gwokimanyi nti switi ajja kutta amannyo ge n'omuwa ekikajjo sekamujabi yeefukuludde tayagala kusangawo omukazi namuga nti nkusanga otambudde allah naga nti ajja kubaawo kubanga akimanyi nti kino kyojjawo kyekirimu ekirungi kyo ate oli gwoleeta yalimu akabalanguloko abasajja bakulu bakimanyi baali babalanguddwa omulundi ogutali gumu ne bejjisa nti singa kabida musanga mukomyawo sheekh tekibeerawo sibekiri bameka abatunzi ebibanja byabwe ne bagenda e Kampala ate mu lutobazi we yagula ne bannema bye baamuguza n'ekyapa ne bamuwa ne bamugamba enkeera nti vaawo n'akanti kati bwe wali otunda ekibanja ekiri walaba ng'okola kyamagezi naye muganda bwe yagaana okutunda nga ye agambye nti nze sigenda Kampala daba ate kati eyagenda e Kampala bwamusaba waasula bamukomezza obujuzi gwe bazza bamuwulya gwe twanyumye ajja yasimula naganda lwala kasikonda tawuna nti katawunu nuusula wa tekasita ngenda ulaga wa kandeyegeka wano bero tulita obulwadde oba kitegedde kati enyanukula ya allah kasita omusaba rabbana atina fi duniya hasanata kyovulaba teriiyo aya erabika nti esinga obulungi mu qur'ani nga aya eyo mu kusaba wallahu a'lam kubanga rabbana atina fi duniya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar oba wadde allah tokulonderawo ekisinga obulungi wano ne ku akhira ate ng'omusabye okutaasa omuliro wejjeeko akategeera n'omugamba nti gwosinga okumanya hasana kati hasana gy'obompa nakubunduggulako gwa japati kati olwana ove mu capati nga eddwayo bweyajyanukulira mulimu guli mwe muli emirembe egyo allah gwe wamugjago nange sina kyemmanyi mu bya mirimu wabula nnondera ku duniya wano hasana n'alyoka akuwa omukazi naye nga ddala mu butuufu figaye si nnungi naye nga alimu ebirungi byo byonna bw'omulaba bw'olwala w'amaanyi asobola okusitula eyo hasana oba si hasana akusitula olwo ali omu kikazi kyanywa amazzi gaakyo tekyetaagako okuyamba oba kitegedde eyo edduwa makula wejjeeko akategeera n'omuganda kakati gwontegeerera buli kiyitibwa hasana ky'obompa akuwa gaali mu kifo kya piki kuba piki egenda kukuba naye egaali ne bwekkuba osituka n'ogiddako kerereganye bategeeza okugula piki musajja ate sanze bagiguze oli wa gaali hasana wasaba hasana toyagala kumenyeka mikono ero olubuka buno obusino ndozaako allah atukolera hasana naga wallahu ya'lamu antum la ta'lamun allah amanyi gwe byoyite birungi si birungi kamekanga tutomera nga tukiraba nti okutunda ewuwo kye kisingako obulungi naye ng'otomedde katokolanga mulimu nga nyine gwe nenanyini nsi taliimu oyagala kutunda nti kola kye bayita istikhara istikhara kikiva mu kigambo khairu saba allah akulonderewo ekisinga ntundewo oba situndawo bw'onoobimuteekamu omutima gwajja kukutebenkerereza ku ekyo ekiki abagala oggwewo bonna ajja kubalemesa omusajja ajjenga ne sente zazirina naye kwolwasange ng'omukazi yagenze kuziika wasibe sente bazisibidde mu nnyumba ate bw'akomawo osanga atuusizza idiya kiki ekintu akirimu tokirimu wekka alaba nti wano tojja kutundawo naye bw'otamuteekamu gwe n'otunza bwongo obwo n'oyiya n'otunda oyagala kuwasa muteekemu oyagala bizinesi muteekemu omuntu teyalikoze ku nsi kuno kintu nga tataddemu mukama we nga tonnabuuza mikwano gyo osooka obuuze nnyini gwe kyebayita istikhara salala akabbiri bw'ozimala njagala genda bweru kukola obusomesa njagala busuulawo korona yajja aye ne sente tebatongeza tomala gatambula saaleezi omunnyonnyole ti ayi allah omulimu guno naguli njagala otebenkeze onyangulirize ekisinga ajja kukwanguliriza obusomesa baaba
nga buli omba kubira essimu waliko headmaster waffe olirudda wakati tukwaka mu kitundu onotwalera twali isomero twatandise nti nga gomunjayaanira akirimu naye gwe bwogenda gapulo olutuuka e Dubai nga baga nti omulimu gwe wajjiridde sigwe bagenda okuwa oba onoddayo e Uganda ng'oddayo oba toddeyo onookola guno bw'oteebereza ogenda kuwalampa miti gy'abanankani kusalira ntende esamba nno yiika ziri ngaana okeera kulinnya miti ng'ogenda osalira onoogukola nti emyaka gyange bannaye naasobola okulinnya emiti oddayo e Uganda bw'oteebereza oddeyo watunze ekibanja abeera kale kanninye gyogenda okuva omenyeke ebintu mukama wo teyabiriimu mumulowooza mutegeera wallahu ya'lamu antum la ta'lamu temuna amagezi yadde musooke mubuuze omugezi kukimugenda okukola buli takoowa ate nno bw'ozuukuka ekiro inna nasi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila ayagala okwogera ne Allah obudde bw'ekiro ng'abantu beebase bonna basudde ennanga bwezuukuka osaleyo ebbiri omugaye nti kino kuba nze simanyi Allah yamanyi alamul ghuyub sikumanya kwa bulijjo ate amanyi n'ebyajjo gye naawunzikira naye istikhara tennaba kuba swala y'abasiraamu ba Uganda illa qalila tebagitusomesa naffe tetugisomesezza n'abantu tebagiriiko wabula akubuuza swalaatu ki waliwo eswala gye batera okubuuza salaati tasbiihi niyo babantu abakozi yekanikana insana atara shay'in jada ya istikhara tajriko haka tasbih swalati niyo jekiri istikhara tajagala bakugambye nti saba Allah fi kulli shay tojja kweti tolina magezi tugobuga wagajjewa Allah mugaye nti anta ta'lamu wala a'lamu wa anta allamul ghuyub omanyi bisimanyize simanyi nnyo kinjagala okukola ani yayasadde ku istikhara ko Sheikh Mujabir wagula piki wasaara istikhara wagula buguzi n'ogula ennamba enkadde nga lwosobola sente zizibu zaali zisobola okugula piki ate ennamba empya ng'akirimu oli omusanga ali awo azunga looni emutwala ganseeka Mujabir obanga sente eno badde ogitwala ndi yammeka tikamu kitundu ng'ate obadde ogenda gula ya bubi mpya amuleese kuba wabimutaddemu n'aleeta oli gy'oli nga sigwa omuyise ate nga yalayisi noganine Allah akola ebintu abikola wamugambye tetwalegeera naye ate tukyali wala oyagala okukola mawulidi istikhara ojja kulaba nga Allah ebirowoozo abijjeeyo esente zo ziwonye ziba tezigenda nkata gyanaafubutuka n'akaga nti kiggale n'oggalawo abadde agguddewo ezo ziwonye simanyi mpulira omuntu yaliziriza nga tasabye Allah istikhara ngenda okuziika naye tugenda wala Allah gwosinga okumanya birungi basi birungi yerula ekkubo ngaakwerulira istikhara yalibuze ku musiraamu kasi ate nti omuntu ne Allah n'agamba nti ekikwewunyisa omuntu asaba ebibi bijje nenze nenyinya ku kiziiza fanatharu alladhina la yarjuuna liqaa'ana ffe tubaleka abantu ne tutabatuusaako buzibu kababeere abo abatalina ssuubi ne tujja kusisinkana nabo ffe tuguyanihim tubaleka n'okutwagga kwabwe n'obubuze bwabwe n'obusiru bwabwe n'obujega bwabwe n'obutamanya bwabwe ya'mahuun ne babeera muli we bawugira omwo ne okubulubuuta okumanyi singa obeera mu nzikiza ng'oluggi lukubuze oli ku bugenyi naye amatala bagagjeeko oyinza okubulubuutira omwo ng'onoonya awali switi ate ogenda okuwulira ng'osamba kabada oli ani agwa mu bintu mu sowaani nti haaji nadde njagala genda bwe nti twakulaza akanankani nti saakategedde ya'mahuun oli omwo obulubuuta
alaga nti tugenda batunuulira abatalina ssuubi nti bajja gye tuli bwe bava ku mawuledi ate ne bwe basamira duwa ya 40 ne bambala bava eno badde ne tubatunuulira la yarujuna liqaana tebalina na ssuubi nti bajja otusanga tubabuuza ebyabaana bye basoma ne bajja emmere nga ffe tubamanyi nti nti bwojja kufa zigi naye wuliriza omuntu wa idha massa al insana durru naye wabaawo omuntu singa embeera emukosa emukwata omuntu n'atuuka mu mbeera emukosa daana ekituufu ffe baayita buli yenna yali aguddeko obuzibu ng'embeera egaanye n'abantu bakkiriza nti omulwadde ali ku bwani ne bakuleka gwe ne Allah eyo njogera mu Buganda mweri nti omulwadde ali atya nti ali ku bwa Allah obuki ali mu buyinza bwa Allah oba anaasulawo taasulewo taakeese yaliwo kati aline mukama we era naye nga ddala mu butuufu agira ki akakasiza wadhanna annahu lfiraqa atuuka okukakasa nti olwaleero njawukana n'abange n'ebyange akantu waidha massa al insana durru omuntu bw'amale n'afuna embeera emukosa daana atulajanira lijambihi nga oli awo kubirizi we yenyolera au qaidan bw'oba wanziku nga asitamye akunkumula aliga Allah 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 nga asitamye au qaiman oluusi yenziku oyinza okunkumula nga oyimiridde au qaiman oluusi atulajanira nga ayimiridde aleesa embeera zonna oyimiridde ositamye oba weebase awo wonna waliwo ekikukosa nga ojja kukola ki singa obadde mu paaka Kampala omusajja n'akubalangula miliyoni y'obadde waakajeewola n'ogikola ki n'aginyakula yalooni ate osinzeyo pikiyo awo Allah muyita ositamye oba nga weebase munyambe Allah nyamba nga nembiro kukola ki wuuyo bannange muntaase oba kutegedde waliwo buli stage mwobeera ositamye otudde weebase oyimiridde wabaawo lwotwetaaga falamma kashafna anhu durrahu naye bwe tumala okumuggyako ekizibu ekyo ekibadde kimutuddeko marra kaan lam yaduna ila durrin massa atuyitako kuutwe ng'alinga atatukowoolangako ku kabi akaali kamusazeeko eyo si mbeera yaffe buno mugaa nti miliyoni bagitaasizza nti ze omusajja agitaasizza muweeka abiri ndekeki bannange nammwe mubeereemu Allah gw'obadde ogamba akutaase akikugjeemu nti saddaaka yooko saaleyo ne laaka bbiri osaddaaka nze nti eyo yembeera y'obuntu n'omuganda nakkaatiriza nti gwowonya eggere omuntu abadde mu kizibu n'omuwonya eggere ate kati yagira ki nomungero olugero olwo muzeeyi naŋŋamba tolwogeranga mu bantu lugero lw'abasajja bakulu ti edda abasajja abakulu bajjanga ne bawulwa amaanyi g'ekisajja omusajja munne n'amunoonyeza eddagala n'amusambya eggere simanyi otegedde manya bimwate mwagala mbigireyo ddala n'abaana babitegeere era mwe mwakula mutya wowonya eggere yali kusambya naafiroiza kitegeera kitegedde masha Allah kadhalika zuyina lilmusrifina ma kanu yamaluun bwe batya aboonoonyi sitaani bwe bawundira bye bakola ne balowooza nti magezi gaabwe ekyakivuddemu bw'amagezi gakozesezza kugula looya kukuba nduulu kyekikoze eki oba okutegedde
kakati wakati mu byonna tulina kwesigamira Allah mu mbeera zonna eziba zitutuuseeko oba nnungi oba mbi. Hadiisi egamba ajaban li amri lmumini, nti ensonga z'omukkiriza zeewuunyisa. La yaqdi llahu lahu qadaan, Allah talina kyamugerera illa kana khairan lahu, kujjako nga buli mukkiriza Allah kyamugerera kiba kirungi. In asabatuhu darra, singa aba ali mu kaseera akakosebwa, swabara agumiikiriza fakana khairan lahu, nekibeera ng'ekyobugumiikiriza bamuwaddemu empeera, kubanga inna allaha maa sabirin. Wa in asabatuhu sarra, singa kiba kya ssanyu shakara yeebaza fakana khairan lahu, kubanga la in shakartum la azidannakum. Walaysa dhalika li ahadi illa lilmumini, ekyo nno si kya muntu yenna okujjako omukkiriza. Omukkiriza on either side z'afunirako. Bwe kiba kibi afunira mu bugumiikiriza, bwe kibeera kirungi afunira mu kwebaza. Bwe weebuuza oli luddawa, bw'ofuna ekirungi weebaza, Allah akwongere. Ye bw'oba mu kibi ogumiikiriza. N'agamba atyo. Hadiisi eno Imaamu Ibn Kathiri yagireeta wansi wa aya zetusomye, n'agamba la tad'u ala anfusikum, mwewala okwesabira edduwa embi. Olina obuzibu obukutuddemu, ekyo tokikolanga okuvaamu ekintu ekibi n'okyesabira gwe ku mutima gwo. Ekyokubiri, wala tad'u ala auladikum, abazadde temuvangamu eddoboozi ebbi eri abaana bammwe. Kasita naawe oli mukazi segayonkwa muwala naawe baliga kuyonka, ekyo tokivangamu. Kasita nammwe muli basajja mujja kuwasa. Oba okutegedde naafe abantu abasinga obungi balina ebizibu bwa nnimi z'abakadde baabwe. Muddeeyo mangu nga tebannafa, mukolekolewo obulaga nti mukomyewo. Kubanga waliwo omukadde obwo wali ogenda e Kampala n'akikulekamu ekibanja okituuze nti ye bali kuzza, oli bula wooganywa. Kati bw'otuuka eyo ne wubula wooganywa era toyinza gafuna. Fuba okulaba nga bw'otunda ekibanja ogende muzeeyi n'omumenyerako n'agira ki. Abantu abamu ebizibu ebituliko wano nnimi z'abakadde baffe, muddeeyo mangu mukolewe ekimenyawo olulimi lwe baayogera. Akulaba ojjo okalakanna n'ensawo y'akawunga n'ey'omuceere, endege ennene n'enkalu, ebinyoobwa. Olubekwawo n'agamba mwana wange Mukama byonna ebyali bikutabite akutadde. Owulidde edduwa ekoze ki? Naye gwe bwewavaayo tewadda, olikomawo. Bw'oliba tokomyewo olikawulira. Wala tad'u ala auladikum, kuba edduwa y'omuzadde yo yeekoonerawo tekuba myisi. Fuba okulaba nga akatono, ate Allah yakola abazadde basiima n'akatono. Bw'olabanga ng'ensi ekulemeredde manya olinako ekizibu. Fuba okulaba nga mukadde bw'otava mu nsi okujjako ng'alina by'asumuludde. Omwana yayimba ekiyimba kyalimu obukafiri naye kyalimu pointi egambye yasiba yagira ki. Ate n'agamba byonna n'eri mushiriki bakimanyi nti omuzadde asiba ayinza okulinnya ku kigere, ye yaba atambula olowooza alinnya ku kigere. Gwe n'ogaa nti ebikolimo byakamunye tebitta ki, naye nga walola byakatale k'enkoko bwe kikaakamunye kitegeeza zifuwa. Walolabyeko nga munye ziwera omutwalo, naye omuntu asobola okuba n'omutwalo gw'enkoko. Ye kamunye yadde tebifa, yali eyiseeko mu lujjalo neefuna edduwa. Nti baabe badde enoonyeza nankani emmere. Era ebikolimo biwerekera, tubiwerekerera. Otwala wa mulirwana, ne mulirwana kati twala tibikigwana wala, ezo zonna dduwa. Naawe nno ojja kgenda ku mulimu bakusende batyo. Olw'ekikolimo kiri, owooza ebikolimo byakamye tebissa nkoko, wafudde dda kamunye teri yamwaniriza mu lujja. Era n'entwala ye ebintu
si ya buntu bulamu naawe wandibeera akakula okuddayo eka kyetaagisa ng'okiraba ng'ekya bulijjo naye bamuzeeyi balyeyo enkukunyi zibaluma akalagala k'enkukunyi si ke kanene nnyo olidde ka 15,000 ng'obaga mufulumye ebintu nzize n'ebbomba weetale mu nnyumba bwe bakubira ku essimu nti zaafa nti tekuli n'emu twebakanga baminisita olidde ako kasumuludde abakufunga 10 twebakanga baminisita abaana tebakyayagala gulukuka omwana akukumula n'abeera musu tokyawula beetakula nsusu olunaku lumu ddakiika 4 naye gguliwa mpisa za kikaaki eyakyawa bakadde wowikya allah ajja kikolera mu baana wallahi kyokoze bakadde bajja kikolera wala taddi wala amwalikum emaali yammwe temugisabiranga obubi olinaga nti kati mwe bagagga ndi bugagga ki bantu bayogera sene ng'oyeta buno kiki ng'onyumya buno bantu balina bidduka ng'ogamba kano kapulimo togezangako okunyomoola n'oyogera obubi gamba la mashallah alhamdulillah leka kuzimu abantu bawasa abakazi ng'oyogera wakuwange muli wawasa omukazi nti saitwani gamba ndi kabalangulo mukazi ki n'oyogera ebibi 7 nga tekuli kimu nakiki wala tadi wala amwalikum allah sente z'abawadde tozoogereranga ekitajjanza onyomi niweerabira nti wali atagirina webaze la tuwafiqu min allahi saata al-ijaba sikulwanga oyinza okuteera essaawa allah mwayanukulira fayastajiba lakum ekyo nekibanga bwe bakyogedde bantu balina bintu ng'ogaa nange nina allah n'agaa nti talina wallahi ne bukeesa nga tolina toyinza kumanya allah akola ki ekyokubiri hadisi eriwa era mu aya ezo mwetambulira omubaka atugambye inna duniya ensi eno mugiraba hulwatun ewooma alhalwa yeswiti abakazi si eswiti wo naye nabbi saa sallama yafa atugambye inna duniya hulwa ensi switi ewooma buli muntu alwana obutava wano abanywa eddagala ery'ebikoola abalala banywa beeyoteza abalala banywa binankani bino bibatemyeko abalala banywa zungu abalala ganda abalala kiki abalala basula batudde abalala bagenda mu basawo baganda wano wawoomerera we tuli hadratun ate kiragala esanyusa nga kiragala bwasanyusa omuntu nga yengidde mu nnimiro yo yenna nga talabamu lunnyu asanyuka endagala zonna namu kasooli yenna tekuli buwuka hadra kiragala mwereere asanyuka edduniya ewooma ate esanyusa inna allaha mustakhlifakum fiiha allah mu nsi muno agenda batambuliza mu bisanja wadde ewoomo jagireka ng'omwana bw'ava ku bbeere yadde ewoomo jagireka agenda gibawa mu bisanja agamba nti fanadiran ayagala alabe kaifa ta'malunu mu abasikidde bakadde bammwe mugenda kweyisa mutya wakati mu dduniya okuba nti mpoomu allah yagamba abasajja zuyina linnasi hubbu shahawati min annisa والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث mu bintu allah bye yatwagazisa ngaffe abasajja yatwagazisa zuyina linnasi hubbu shahwati min annisa allah yatwagaza ekigambo bakyala n'atagamba ti n'abakyala yabagaza abasajja laavu eri genuine omukazi tagirina ku musajja gwe bwe zikugwako ng'atambula
anoonya future tamulaba future yabula abakazi teyabagambako nti nabawundira abaki naye abasajja nisa era nazzi kuno ng'omusajja yagenda anoonya esente awase bamusanga busanze waka wojja omunoonya si bikibadde kujjako tv zeziresa obuzibu era ne bwe bakulaba abantu beewuunya ensi eragawa ku kikolwa kyo kyoba okoze babuuza nsi gyeraga ekitegeeza nti nga tetambulira mu bisaalo evudde ku mulamwa oba kitegedde ate mukuwasa muno mulimu oluganda olwabula oba mumwali mulugenderedde okuwasa kiva mu kigambo ki kiva mu kuwakisa seka mujale simanyi gyoba okimanyi ngenda kuwasa mukulu ngenda kuwakisa ate omukyala naga ngenda kukola ki naye ngaekituufu omukazi tafumbirwa omusajja yafumbirwa oluganda olutuufu omusajja afumbirwa omukazi afumba ng'afumbira ani mugambye ate ngenda kufumbirwa kibanga ekitegeeza nti omusajja yagenda okukola ki okufumbira tutematema gurama w'oluganda temwasoma ku luganda temumanyi gurama wa luganda ngenda kufumbirwa ekigambo ekituufu eri mu bajjajja kwali kuwayira ngenda kuwayira oba okutegedde wakati mu kuwayira genda ng'ozaala ebigambo ogenda kuwaayiriza anti akuwa omwana nga wuwo nti si wuwo ajja akubuulidde ajja akukendi nzikubuulidde naga nti ate n'abeera mukazi azze kuyekalizakaliza wuwo nti wuwo miwuwo nga ndiwalasi wekaza mukazi oba kitegeera omukazi yewe aliwo okwekazakaza tabeeranga takalirangako ddala mukazi yekaza wekaza oba kitegedde kakati wakati mu byonna nti omukyala Allah yagaa nti abasajja nabawundira ekyo kyebayita omusajja avuwalo n'akutunda ekibanja kye n'agenda n'aleeta omukazi n'amukata mu nnyumba ng'amujja mu kayumba n'amukata mu guyumba amujja ku bigere n'amuwa emmotoka obusawaati minannisa oba kitegedde fwe wano omusajja olufa ne bamuwa naye gwe bw'ogendayo eri okunona tebakuwa oba kitegedde kakati ekigambo omusajja na mukazi lwaki nti kyamu butonde baatugjamu ekiki ekyaffe ekyo tukinoonya ng'empiso nkoko bwenoonya empiso oba mumumanyi olugero lw'enkoko n'empiso buli mwana azaalibwa bamutakulira banoonya mpiso yabula owulidde kakati omukyalo ono lubiriizi lwaffe oba okutegedde kituli owulidde ekyabula omusajja tasobola kuteerera wano nga tannaggalawo eddirisa lino waliwo baasooka olubiriizi luno kati olubiriizi ne balukolamu omuntu kati olubiriizi luno lulina okudda lubikkeki wallahi bwabikkawo abanga aggadde keesi keesi amazusawo ekopolo naye waaba tannaba kufuna kituli ekyo kukizibikira kalendo nafuna obitegeera tasobola kutereera abanga enju erimu olwatika nga tebannalugiba oba okutegedde oba okutegedde
era bakuyita muwulu waliwo muwulukwa n'omuwenge n'omuwulu wululu nga tonnazira wano obeera muwulu oba okitegedde naye olumala okufuna omukazi noga nti ali muzanyirako ali bayagala kunziza mu buki oba okitegedde yaga nti naye nabbi agamba nti aleeta nabbi aleeta aga eduniya eno ennungi naga nti fattaku duniya eduniya muyitye tebawabya eduniya nnungi ewomerera erabika bulungi tujagala fattaku duniya naye eduniya mugyegendereze olw'okujagala ennyo wandikola ki wattaku nnisa mutya abaki mwegendereza abakyala bwakyala ewuwo wekesereze zitereke omukyala kitegeeza omukyala kiki si kukyala omukyaze kitegeeza enkyali walla abaganda bwebaki enkya taliiwo fattaku nnisa mwewala abakyala omusanga abirukire wanneyiba wano yakyalawooko n'agenda abaganda balina olulimi lwabwe naye twakuba tetwalutegeera omukyala we agamba ki mukyaze wattaku nnisa mutya abakyaze abakyala oba okutegedde omukazi agenda okuva mu nsi muno ng'akyadde mu nju eziwera oba okutegedde wattaku nnisa mutya abakyala abo allah bw'otunuulira ensiba gye yali abasibye yabasiba nga bo omubiri gwabwe ate n'abasibira omubiri ogwo n'agusimira mu maka oba onteeka kyeŋŋamba omubiri gwe gwonna kulluha awra yenna fitina njereere naga nti ate fitina gitereke egireki yebikulirawo naye fitina beerifuluma neyeyambula erikuseererako ng'ensonzi oligikwata ku mubiri nga yeeseerera edduka mu ngalo bwekiri oba nedda wattaku nnisa abakyala mubeere beegendereza towasanga tonnatuuka fa inna kulwokubanga awal fitnatin ekikeme ekyasooka okugwa mu nsi fi bani israila kanat fi nnisa bani israila allah yabaagala naye ekikemu kyebasooka okugwamu ekyabalema okuyita bakazi waliwo amalako n'abakazi waali basaalira eri mabega tebasse tusaala nabo lwaki abakyala temubazanyirazanyirako temujja kusobola oba ontika kyagamba fattaku nnisa bano baseeka abasomesa abaana qur'ani abawala oba kitegedde fattaku nnisa mutya abakyala mubabeereko wala bandi basuuza eddiini yammwe ate omusajja omukyala lwetagamba nti ono tayinza kunkuba teweewuunya okulaba abalabu nga bali mbuto tokyewuunya naye nga ddala allah lwali bikkula obuziina bannyini baana abo tebalitwewuunyisa nga ne bayimaamu mwebali ne bahaji bali omwo n'abasajja b'ebitiibwa eno effitino laba bagikutiisizza misana ate ekiro abasajja baagala baana baabwe tokiwulirangako abaana baagala bannyaabwe tokiwulirangako abaana ku baana bannaabwe nga bazaala na maama waabwe omu tokiwulirangako fattaku nnisa temuzanyisa omukazi kyova weewuunya nolaba nti omukazi abeerawo nga tukola neseeka mujabi awo onziseeka mujabi gye okukakkana nga mujabi tabanja mwana wakanga onamaze okufa wali otyabyeko oba nedda naye nagaa nti ewange nti
Allah taasira omugenzi naye waka wano badde mmanjawo omwana nga n'omukazi waali Hajjati ekika kitudde nti tubuulira amazima ng'abantu abakulu ffe tumanyi bibeerawo omanyi temwagadde bibaawo yaayo ate bya kirundu nti bibaawo nti kiri kiti ono kyagamba nti wallahi bwe kiri Haji yafa amanyi alisa abaana bana bonna bwe babatutte ate ono gwagamba Safina wuwe kinaye wuwe ate ono naye mukazi gwe ng'oli mubi nnyo Haji yafa talina mwana teyalina mwana mazima saagala kubalyaza amaanyi abantu abaana nsaagala abaana balimbuuza omusaayi gwabwe omusaayi gwabwe wa munafu ebbanga limumaze lyonna mwe mwangaye nti bibeerawo bwe bityo bwe byali naye abaana bano bajja kuntawaanya nga bambuuza omusaayi gwabwe laba bw'atyo omusaayi n'atatya Haji si fitina Haji afudde talina mwana ate byabyogedde bamaze okugaba emaali abaana emaali bagitutte agenzera abaana omukyala alina kasitole ke yafulumiriza nti mwewala abakyala yadde mukyala abakazi mutugendeko mpola abakazi tulinga akarakita atya nti karakita ejja n'erima ekkubo neeba n'essuubi nti obudde bwonna we liggwera egenda kuyita kaweweevu munnange ekkubo olugba bagiwanika ku kibulukululana terinya abalala be bakyatuukiramu balala be batambulira ku kkubo ono yalirimye bamuwanika waggulukululana nagati wano wambonyabonya wano waali ebikonge wano bw'oleeta mukazi wo n'omuleeta balala be bazaalamu nosula banno bagende byamataali oleetera ekyalo olukululana ali ku lukululana tali ku kkubo ekkubo ekkubo natomera waleetera banneki riziki bo bwe bafunamu gwakuwanise waggulu kulukululana bagala tuli majegere tetulemererwa bitoomi tetuseerera naye ate bwe tumala okukola ekkubo batuwanika waggulu tujja kwonoona ekkuba ati mutwegendereze oli wagaa nti likarakita akizamba bagikuwadde kakati gwe batotegedde tolikarakita gwerimu ekkubo balala be baliyitako bwoleeta balala be bazalamu alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين nayo kwebaza nebaza naye ekituufu buli yenna kyankoledde mwebaza ate era nsaba Allah amwebaza olwebaza olusinga ku lwange nga tugera mu maaso n'ekitabo kyaffe ebisago n'ebibala by'obusiraamu mu Uganda eggulo twalese nga kabaka empisa ey'Obuganda omulangira obutayiwa musaayi ku ttaka lya Buganda emutandise okumuviiramu ebizibu katuwulirize. Twalabye akantu kantokeerabira nti mu 1872 baali Abawarabu mikwano gye baali bamuwadde emmundu eziwerera ddala 100. Lwaki omwandiisi aleesaako wuliriza. Enkolagana y'Abasiraamu ne Kabaka yeeyongera okukendeera. Abasiraamu baatandika okuziimuula ebiragiro bya Kabaka. Wano Kabaka teyagumiikiriza bikolwa by'Abasiraamu. Mu 1876 Kabaka yalagira abasirikale be okutta Abasiraamu abaweerera ddala Namugongo, newankubadde nga bba Abasiraamu tebakulaakulanya lunaku lw'abajulizi. Waliwo ensonga endala eyaviirako Muteesa okutta Abasiraamu, era eno
yava ku basiraamu okugaana okulya ennyama esaliddwa kabaka kubanga yali atwalibwa ng'omukaafiiri olw'okugaana okutayirirwa. Lumuya yabagamba okulya ennyama gy'asaze ng'akabonero ak'okubagezesa oba bakyalimu akamugondera n'okulaba oba wakyaliwo enkolagana, wabula abasiraamu baagaana. Kino kyanyiiza nnyo Omutanda. Ensonga endala yava ku bakungu ba kabaka abaali batya okutayirirwa. Singa ye yennyini akkiriza okutayirirwa, bano baatandika okulimirira abasiraamu ekyabaviirako kabaka okwetamwa abasiraamu. Bo baali bayisaawo kyabwe okutuuka kwa Bamaseeka Abatuluuki abaava e Misiri baali babbinkira mu kugoberera amateeka g'Obusiraamu. Kale bwe baasanga nga Muteesa ajeemye okutayirirwa baamuyita mukaafiiri, nabo ne bongera ku buzibu. Baalagira abasiraamu okuddamu okuzimba emizikiti obujja kubanga gye baasangawo gyali tegyolekedde Makka mu kibula. Abasiraamu gye baalina okwolekera nga basaala egyaliwo mu biseera ebyo gyali gyolekedde bugwanjuba. Bano baanyweza abasiraamu obutalya nnyama etasaliddwa mu mateeka g'Obusiraamu. Abasajja bano baagaana n'abasiraamu okuddamu okugoberera Muteesa mu swala, so nga yali imaamu era ye basomesa. Kino kyekyasinga okunyiiza Muteesa, osanga ebirala yaligumiikiriza. Basomesezza kati bamujeemedde. Naye embeera bwe yatuuka awo yalabira ddala ng'obuyinza bwe butwaliddwa oba bumuggiddwako abasiraamu. Wano Muteesa yalagira abasiraamu battibwe, era abasiraamu abaweera ddala baatwalibwa e Namugongo ne battibwa. Ono okutwalayo bano abaddako yali ku bikadde, yali kyataata. Omulangira Badru Kakungulu ne Kasozi mu kitabo kye abasimba Obuyisiraamu mu Uganda bagamba nti abasiraamu baali mu bikumi. Haji Abdallah Ssekimwanyi mu kitabo kye ebyafaayo by'Obusiraamu mu Uganda yalambika olukalala lw'abamu ku basiraamu abattibwa e Namugongo nga be bano. Teyabamalayo yajjako batono: Mponye Buwonyi, Bira, Kaganyulo, Muwanga, Kalule, Nsereko, Namwanira, Mafembe, si Masembe w'ensenene, Mafembe, Muddu Awulira, Bamutalira, Mukwanga, Bazekketta. Newankubadde neeri naye wali omujulizi Bazekketta, naye ne mubasiraamu alimu Bazekketta. Kasengula, Mabende, Mukeka, Muwanga n'abalala nfumu abataalabikise wano mu kitabo. Abajulizi bano okuttibwa kwabwe kwayongera obulabe busuffu wakati w'abasiraamu ne kabaka, era Obusiraamu bweyongera okusereba. Bangi abali mu bifo eby'amaanyi baagobwa, era ebifo ebyo ne biweebwa abatali basiraamu, era ne batandika okuganja ennyo eri kabaka. Kale abasiraamu ne baggwaamu amaanyi ne bafootooka. Hafsa Nakabiri omumbejja mwannyina w'omulangira Badru Kakungulu ne Mustapha Mutyaba mu kitabo kyabwe Omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo bagamba nti abasiraamu abattibwa e Namugongo baweera ddala 79. Gwekyo obadde okimanyi. Wabula Mackay mu kitabo kye Mackay of Uganda agamba nti baweera ddala 200.
Songa Wilson naye kike Uganda and the Egyptians agamba nti baali 100. Guno gwali mulundi gwakubiri ng'abasiraamu battibwa olw'eddiini kubanga abaasooka baali 300 abaaloopebwa nti tebasoma ddiini n'alagira battibwe. Omulundi mulala boogera ku gwakubiri naye gwasooka baali 300. singa Uganda erimu abasiraamu bangi. Tujja kukomaawo. ولا تنازعوا حضرتكم singa abantu abo bazaala abakazi bana balooza singa Uganda abasiraamu ina bameka naye tunuulira obuntu obutono bwe buvaamu ensasajje. Shahada baagirina naye ne beesibako ebirala. Kati nga bw'olaba mawulidi n'olumbe naafe enjawukana eyo byetutuusizza. Abamisiri bajja abatake abamisiri Baturuki bava emisiri kyebaatuyambamu kimu kukyusa kibula naye baagwa mu kintu nga kikoze eki kitose. aga nti mukkirizibwa okusaazibwa omukafiiri. Kabaka n'agamba nti nze abadde imaamu kati ngenze kuba bamuuma. Olaba imaamu waleero okuzanyira ku bwa imaamu we obwaleero ono $220 ozanyira ku bwa imaamu oizo ate kabaka ate ojja kumujja ku bwa imaamu osanze wali ebbali abatte bonna bamaleewo bamuzeeyi bafa bayimaamu basigala akantu ako tebakazanyisa akokulemera ku bwa imaamu. Kati bano abamisiri baga atali musiraamu takola ki? Abamisiri baatukola bubi. Allah abasaasire mu nsobi kubanga okujja kwabwe baalina irimu baali bagamba bugambi nti oba si musayirire agire ki asigale nga bwali okutayirira sunna ate bo bayongereza ku nti talina kubasaaza temujja kulya byasaze kiki lumu n'asala n'abayita mulye ne bagana okulya nagamba kyekyo muganya okulya nti ye ne wa imaamu mubongobireko ono omugoba wa imaamu n'akulombera libadiri imaamu naye oli bamugyeko bwibisa kyasala bw'asala tebalya owa imaamu bamumugyeku kati wakabaka busigaddewa agenda okujulirwa owemunyoloko yawe ebbaluwa n'abigaana oba okutegeze bano abamisiri be bataakola mulimu gwabwe baali ba ulama. Abamisiri Abaturuki bagambye baali balina okutereeza embeera nti Ssaabasajja mumuleke asale nga simutayirire atusaaze nga simutayirire kati ba ulama tebaawabula oba okutegedde kati awo bamuzeeyi baffe tebaayina nnyo nsobi. Bano ba ulama tebaakozesa irimu erimu hikma ne battisa bati bamuzeeyi. Bwe nsuubira ndowooza nammwe mukiraba kuba bano bwe lwalize ne bagaa nti obusiraamu kyekisinga obwene okusinga okutayirira buli kyansi gye tufunye tukyuse bukyusi muzikiti gitonde mu kibula asale mulye agire ki ako kokka kaali kamala. Bano baali balina okuzza bano kati bano nabo baalaba abeeru ne bagaa nti tufunye n'abeeru kati n'ateeka bunaga nti bano basooke battibwe. Jjukire n'emmundu azikolaki azirina bamuwadde dda n'emmundu. Wakati mu gye tusoma waliwo omukyala eyanfabuddemu oba yabaddemu mbejja nanga nti seeka omuzikiti gwe mwasomye si gwe gwo. Omuzikiti gwe mwagambye gwe bajja mu lubiri si gwe gwo. Ogwo gw'olubiri ogwo mulala guli gwali Kasubi naga guli gukyaliyo gumwadde muliko gwo gukyaliyo. Waliwo omukadde n'omupya guno mulala gwe mwadde musoma. Abaweereza abategeera ebintu ebitambula baulama abamanyi sanadi nampabulamu mu kintu ekyo nti guno gwe bamenya mu lubiri si gwe guno gwe twabadde tusomako si gwe gwamuguli gyeguli yaŋŋambye Kasubi gyeguli
wogwo weeguli era waliwo n'omulala omupya gwe baateekawo emabbali waagwo guli historical naye guno mulala mwebaza okubeera nti yatuwabudde kuba erimu ffe tetugimanyi naffe tutakulantakule era bukya tubeera munsi tetugisomangako wabula kakati olw'okuba nti yunivasite eno yaffe erimu ebintu bingi emizimu tugimaze emisambwa tugirabye ebiri emagombe mu Buganda ebiri emagombe mu Buwarabu kati twatika na ddiini y'abamuzeeyi yiyo bafudde 300 ebyo 300 bye byasooka mu nsi abantu 300 mu budde obwo Uganda yalimu abantu yalisaza ddamba lyasingo 300 bateekwa baali bantu bangi nnyo kati 300 abo okutufaako singa bazaala ebyo 300 ne bizaala singa Uganda siyabusya 300 kinene ate bagenda okubaddamu envuunula bibya sekendi weevu 7 oba kutegedde ekitegeeza nti eddiini eno omusajja kabaka yali ali obutamanya obwali awo obudde obwo bwakuleetera ebisibiingi nnyo oba kutegedde so tusaba Allah bakadde baffe abo abasaasire naffe atusaasire ate atuwe hikima mu kukozesa mu kukola omulimu gwa ddaawa hikima bwebula mu ddaawa okuba oli yagenda ku mawulidi y'abanne eteredde bwe yagenda emanju n'abundugula esepiki z'ennyama waliwo tukikamba wa n'abundugula esepiki z'ennyama zonna ne ziyiika yali mukubuka ng'amaanyi agalina yasobola okubaleka ye olwayiwa n'atonta abantu bagenda okulaba bubaani owuli emanju ng'omukka bisibi ebituntumuka ne bagamba nti gundi kamada entamwazi ntizaaki ntanti ezemba tugenda kulya emmere ennuma awo bagobako naye nga bumanyi bamukwalako naye olwokubeera yali muzaali mu kitundu gyali namumanyi nomumanya mukwano gwange omulimu kadi hikima baba kumukwatirako budde obwo ng'emmiya zikyali waggulu man faala hatha bialihadina nasameinapata kyali kiggweramu awo ate ne kitaawe ng'ali mu nkolo bali kutta nga bakuttidde mazima naffe juuli kale hikima zeetagisa mu ddaawa nnyo abamanyi beetaaga okutaasa umma etamanyi bamuzeeyi baafa lw'abamisiri okusinziira ku kigambo ekyo si wegiraani tadde balina okubalira abange mukitwale empola سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك